But if you lost anything, tumune tukusasirako. Abafiiriddwa abantu bammwe abali ku boat cruise tukyagenda maaso n'okubasasira n'okubagumya tuteri kibaawo nga tekirina nsonga ate Mukama bw'atuweeseza. Osina bagamba nno Mukama ndoza yaweera yajja oba ekitongoza bwe kibeera mu lulimi lwabwe naye nga tubagumya twongera bagumya era nga okuzeka kw'abantu abanyulwa amazzi nga bafudde ku kyagenda mu maaso nkulisa yajja bagenze busujju okuba nti baziikayo omusuubuzi adde wetutumu omugagga Yoweri Musumba naye nga yafiira mu incident y'emu nenyongera okugumya onalebo w'ebusujju Kalwanga David olw'okufeetatawo mu ngeri efaanaganako bwetyo n'okugumya bafamire abantu babadde banja bagenze okuziika omwami oyo nga ne Katikkiro naye yabaddeyo nayongera maaso okugamba abantu okubategeeza nti ebigambo ebyogerebwa bibeere bitini. Abantu bangi bayogedde ku mukulu Yoweri ebinungi n'enjawulo mwe mulina okumutendereza omutima omulungi gwabadde nagwo ogwagaliza Buganda n'okukulaakulanya abantu ab'enjawulo. Omwoyo gw'omugenzi Yoweri Musumba Mukama agulamuze kisa ate n'ab'eŋŋanda abongere okuguma olw'embeera eyeeriwo si ye Musumba yekka n'abalala bangi abagendera mu mbeera eyo nyini era nga tukyagenda mu maaso n'okuba nti no tubagumya naye nga bye ebigambo by'abantu mususse bannange nabategenda nawo ku boat cruise kati oba bwavu oba tukiyita kiki kati mwogera nnyo mulanisa n'okuyiiya ebigambo ebitaliiyo gy'omuwala yapostinze oba muyita omukazi oba muwala yapostinze ekintu ekyanewunyisiza oba kyewunyisiza buli omu yakirabyeko nagamba nti bannange kakati kyeneebuuza kondakita w'eryato eyo ne driver bali kuki naye nga munnaaye naye ngamba ono kituufu butamanya bumwogeza nnyo tamanyi nakumanya nti omuntu araninga eryato eyo talina kuba tubamuyita driver bamuyitani bamuyita captain naye Cruiz again ku driver abeera captain abeera atambuza eryato eryo naye conductors simanyi any idea about that eryato lyabogezza ebigambo bigenda obbasiwaza mwogera kino mwogera kiri n'awatabeera incident eyo nga weeri kati muwa obujulizi ng'abaaliwo buli mwagera kino banese muyina amasimu ag'ebbeemu asimani it kati muli awo mubba obufaananyi obw'enjawulo mutaba social media ku issue eno so nga ate it's a very serious issue ey'okufiira abantu baffe abayitirivu ennyo naye mugifudde eri dramatic bwe mwakola mukyayagala muzanyamu katemba mwogera mu kino muzibane nze sikyanaabye mbira ku social media bitambula muzibane sijja kunaba n'amazzi ngate okumala mwaka mulamba sinye ebbafu bwenjira amazzi ngatambula ndabanga ku boat cruise kwe muli awo muli mubisaagira mukumbe ate abantu bangi bali mu bulumi obw'enjawulo olw'abantu abafudde Mjembaga nti bunaku tuba n'abagenyi ab'enjawulo buli program eno y'okumakyawe ebira mu morning show tuba n'abagenyi ab'enjawulo era njagala omugenyi waffe yatuuse dada akubaako ensonga zetusharinga wamu naye nja kuba mwaniriza maasa atwegatteko naye nga mbakubiriza nnyo ebigambo byebitumukaniza ebigambo mwogera kino mwogera kiri era nze sikyanaabye oh my god nabisana akadomola kati some things now turned into dramatic so nga ate abantu bali mu bulumi obw'enjawulo abantu baabwe ababagenzeeko tubere abantu bakulu tugatte emitima egyanyoleddwa tubere nga tunyolelwa wamu nonti mwe kwekafulamu kakatemba kukazanyamo mbuzi bwe nangenda kukunyanja sonyi mbu nabya mwakubya akanyonyi kugono ku social media bo kali awo kakati kawanvu nnyo kasindi kugulu eri wabbali mazzi okuna kusigalira mu this is house manyi kwetusemberera ndeke nalubale kwegamba mutumazeemu amaanyi it's like temwalubiddwa bigenda mu maaso naye nga polisi yo kyagenda mu maaso n'eddimu ery'okusikayo ekyato ekyo kyatotedde abantu abayitirivu naye nga twasooka kufuna miguwa bannanga yo so creative ugandans basooka kufuna muguwa ne bagwisa mu lyato eryo naye ne bavubuka envuumuulo bafunyeyo ne bano bwe bayita bakanyamba ne beegatta ku ddimu basikambule eryato naye unfortunately tekyakoze n'omugwa gwakutuse naye tuli awo ne bayeyo traction ne bajingiza the same road basikambule boat naye era yaganye okuvaayo egamba mani pablo ayiyakake they just creative oba ayiyakake oba ntekemu obusati gye basikisa boat eno ebeeyo nawuliddeko finally police yazze nefuna babita bipuli
yes bayingizemu ndo kisikambule ne bakigaza kujja mu position eri mu yagwa ne bakisembeza ku wadengera still techavudde mu mazzi nenga yo police kakasa nti we kyatuusa ate kati oba oli awo olwaleero banamaliza eddimiro kusiko eri ate eri atutira abantu okulisikayo okuliza ku lukalu naye batuuze bo abetolodde ekifo ekyo bosamativu bana police buvayo mutya mujje musikambale eri ato nga ffe abali mu kitundu abavubi temutwegaseeko fe tulina amaanyi fe tulina amagezi g'okuvuba mwe mwagajjeewa okujja wano musika ato nga fe tetumanyi nabo si basanyufu emirambo gikyagenda maaso kabaginoonya because tusuubira nti omuwendo ogwafira gwe bakajjayo gusukka ku bantu abafiira amazzi era ng'eddimu ly'okubasikayo lyo likyagenda mu maaso aye tulina essuubi nti oba oli awo mu kujja eryato ne tunafuna bodies ezinayo zisigadde mu mazzi naye nga tukyagenda mu maaso n'okugumya abantu abafiira mu lyato eryo omuliro gy'abagezi mukama agiwummuze mirembe mwanse n'okukola emirimu egundi afudde nga badde bw'ati emogera ku Shaka Brian tibyo bitayina okuntama banage afudde ne yeyagadde ogola bagundi afudde ne kino obu bagamba namwe mujagenda mungeje mutamanyi naye nga byo ebya boat ebya boat cruise ekyo tekigwa malu tukyakirojja malandise n'okusala emisango erinda nnyini lyo tempa spinye tempura yes malandise okumusalira emisango naye nga abamu kubasavayivinga ekintu kino abasavayivinga akabenje kano omuwala jo yavudde sijamwatuliza manya nagamba nti polisi mbere bantu bakulu lekerawo okusala ekigambo ekituufu kiri nti booti eno teyajja ku lukalu nti polisi tokenogirabako mbwe egikwate mbwe complaining nti eno booti eri out of service nti buli omu yatuuka ku lyato mu ngeri yanjawulo abamu babateeka ku buno obwato obutini ne babagusa ku lirya ddene eryali munya wakati nti ne polisi era teyalirabako polisi byegamba nti twabagaana ne tubaga mwambala life jacket omwana agamba nti si bituufu polisi nebegamba mbuno abantu bagwa amazzi ne bakerawo kujja bataasa era omwana agamba nti si kituufu n'omulongo polisi na kyeyakola polisi kyeyakoze kunyulula n'ekyokujja okutaasa mbu teyakikola mbu polisi kyakunyulula bafudde n'ekyokujja okutaasa bagudde mazzi teyakikola kujjako abavubi bokka be bakola eddimu eryo yo Irene Nambiri yavudde n'alaga omuvubuka Brian eyamutaasa ngagudde mu mazzi ago ngaguddemu ne mu kumunyulula okumugyayo omuvubuka Brown yazze namulaga ensi nti banange eyataasa era omuvubuka omusama yabadde naga nti omuvubuka oyo ajja musasulira tuition awula ebibuzo ebadde ebizo ebitambula ku social media akati Irene omulangira wasajja mugera kumuwa kumayira akenda munamusajja k'ekibanja Buganda simanyi omwami ekyo munamukula kibanga ddala kituufu ye yataasa omulangira wa Buganda Prince Wasajja naye nga ebiri mu mbeera eyo tujja kwongera okubikuwa n'abaseeyo ekyate ekyo tujja kubeera tubabuulira naye ng'embeera yeyo tukyali mu wiiki eyakunyula njagala tugendeko mu nsonga za Ssajjirinya nga ennaku z'omwezi zaali 18 Novemba enkuba we yafukumuka nejjuza amazzi mu kibuga kyekyaviirako Ssajjirinya okwekalakasa nga kansala newe omukulembeze w'abantu naye kalakasa olw'embeera eyagenda maaso mu Kampala abantu okusula mu mazzi oba amazzi okubutikira bizinesi zaabwe nga tebalaga ebyali Nansana tebalaga ebyali Bwayise tebalaga ebifo ebyali bijjuddemu amazzi mu biseera ebyo kakati no Ssajjirinya polisi yamukwata ali kwekalakasa nga atambuza bigere ne ttiimu egye yalina nti amazzi gebafuukidde amazzi ebitongole ebikola ku mbeera okutereza emyala okutereza amazzi okutayingira mu bantu tebyakola gwabyo ekyaviirako Ssajjirinya okuva mu mbeera neyetikka kiremula ky'amazzi ne banne bamugoberera nga ageza okulaga butali mumativu ku mazzi agali gayingiridde abantu otino mu mbeera eno byakubwa bubi nnyo polisi yamukwata n'emutulugunya mu ngeri ye etamusanyusa kyeyafa asalawo n'akwata ekkubo n'agamba nti agenda kuba polisi mu mbuga olw'okumuyisa obubi era yerekoderayo omusirikale ye gwe yalaba eyasinga okumuyisa obubi n'amanya n'agatula n'agamba nti ayagala amulirire biliyoni mu miliyoni 4 olw'embeera gye kati nawe nebuuza nti omusirikale afuna emitwalo gundi yajogera wano omugenzi kiri gali 3 kati ye Ssajjirinya ayagala biliyoni enamba mu miliyoni 4 zibeere nga zimuyiririrwa oba zimuwe okusinziira ku mbeera gye yayisibwamu tesaawa eno bamusambasamba n'ensingo tekyukanyiga biwundu yasinoga nti amanyi g'esajja baagasambye ne bagaba endowooza omugenyi wafaanana atangaza mu mbeera y'amanyi g'ekisajja mbu ye nokuzaala takyazaala musenga ebyokuzaala bigaana omusirikale oyo ajja kuba answerable ku mbeera gy'ayitamu katulabe alina n'omulamuzi we gwatambula naye bamuyita lawyer we yes aba lawyer we
gwatambula naye kukulopa emisango gino koti yali batumye obujulizi obwenjawulo babuweeyo okakasa ddala nti omusirikale oyo gwe baloopa ye batuusaako obuvune era olunaku lwejjo balolese mu kooti ne bagibwanjulira era basuubira omusirikale okukangavulwa mu ngeri yejjawulira enamatiza katubirabe ennaku zino ebeeko kyettanya ku nsonga zino kubanga bwe baamukuba teyafa eziri muno tuzirambuludde bulungi ezatusibwa ku kirantu waffe Honorable Segirinya Muhammad tusuubira nti ne Human Rights Commission ejja kuvayo mu nnaku zino ebeeko kyettanya ku nsonga zino kubanga bwe baamukuba teyafa newankubadde nga baamukosa nnyo ddala tulowooza nti tuwaddeyo obujulizi obwetaagisa ate tukyayongera singa tuba tusabiddwa obujulizi bwonna obulaga nti Honorable Segirinya yakubibwa ate nga ne munnayuganda atamanyi nti Honorable Segirinya yatulugunyizibwa aba yeebuzaabuza bwebuzaabuza njagala omusajja oyo yandiyirire biliyoni emu obukadde 4 olw'embeera gye yantuusaako olw'obuvune bwe yantuusaako olw'ebinubule bye yantuusaako muno ensingo sikyagiweta ku mbeera gye yantuusaamu n'obulumi bwendimu n'ebinubule byendimu n'okubeera nkati ntambulira ku ddagala nze omusajja yali akola emirimu gyange mbutuufu lwekyo komishoni tuze tugisaavinge era ekimanyi nti ebikola bwe biti ffe twagala Human Rights Commission ereme kusigala nga yitibwa mu linnya Human Rights wabula erabibwe nga etaasa abantu abafunye okusoomoozebwa kw'eddembe ly'obuntu biliyoni gyasabe muweebwe oba naye nyini efujja ina lingi kyeyakola gye kirina okukolebwa gwali ku TV ojja kwogezaako kukyeringa naffe embeera yasajenya n'ebirala byengenda okuba nti batuusaako wonna wowulira nga woolina idea nsigala gamba nti kino kyobafakasanko but anything kyowulira nga kyo kirinako idea olwaddemu okuweerezaako obubaka bwo nga bono obawosiimi tuwummulamu katini tukomawo temubaawo oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo